Bino bye bimu ku byakuyitako mu program Omukulembeze w'enkya. Katwejjukanye. Hello? Loss. Hello? Wanji sebo. Nkale sebo naye uje baleko. Olunaku olwali. Kufunye nawe jakubo tudamo pe kankubuzi oyo amagezi tayira mu mutwe kubajulizi ba Uganda abaleta papa muva mufaza nebisejje biva byali amakovu kati mukanya akulira yinebo akolora ebigezo wero si wano kigundu yesimbako kugombola yali mubaka wa parliament naye nyoko yakulisa kigu ebirabye ebiki omwana kasali amayuni nga yavula ne muwogo muwogo nirabe wafedda mubaganye nabaganye engule ewa muwabaganye muwogo n'amayuni muwogo asiriwaza abantu bamujja potiko kusiriwaza abantu era kyo kubola babeyiganga bo bamuseka ku kkubo n'akala naye omwana kasali amuwogo kati agalabika muwogo yava potiko kujja kusiriwaza abantu. We are not arguing whether Mirundi can win or not. What we are arguing is what caused the losses. Ebyo bye byakuyitako mu program Omukulembeze w'enkya. Twegisubwanga ku ABS Television buli Lwakuna ssaawa 3 ez'okumakya n'Olwokuna lwe lumu ku ssaawa 3 ez'ekiro.